ngojeko abakola tricks kwala abakola tricks noberawo nabakola magic waddala abantu abakola obufuusa obwaddala batunda demio jabwe eri sitaani demons neeno buli demoni eina kyekugrantinga ogenda waliwo demoni egenda okugrantinga amaanyi agasobola okulaba ebyo mu maaso kati wekituuka ku baana ab'obuwala ate abo bafa bubi abaana abawala bafa bubi basobola omujja munna baana kati ekisinga okwewuunyisa bukawuti buno bonna they are under one cult just ziringa divisions Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako art waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjolire Salimwa Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda simuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kussa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna kati gwa omusuubuzi n'omuguzisa kinnoomu bakubire oba obasange ewakiso Kasengejje Road Salimwa Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Abawagira gospel music amanyanze Bright go Amaleta Apostle omuyimbi wa gospel akuyimbidde obuyimba bungi nnyo nibwowulya mu background. Enaku z'omwezi nga mwenda omwezi ogw'omunaana lugenda kuba lunaku lwa Sande mbayise mu gospel charity show yamba abaana ba Mukama. Tugenda kubeera owa Musumba Richard Mukisa awo ku Power of Faith Church emakandwa Kajansi nga wakava mu Kijapani nga wakakulosinga Ntebe Express ku kalina ey'okubiri ku mukono gwa wansi wokiirawo church weeryawo. Okuyingira abaana abato 3,000 abantu abakulu mutwalo VVIP emitwalo 5 obeera ku tebo emitwalo 5 eyebeera tebo. Gwe mugenyi omukulu nkwanyiriza siga ebyo Mukama byakugambye okusiga ku lw'enjiri. Guno mukisa gaba Mukama kyakugambye okugaba engoye engato sukaali sabuuni omunnyo n'ebirala ebiringa ewe bityo Mukama byakugambye okusiga. Tusinzira mu kyawandiikibwa Job 14:7 okuzzaamu abatalina ssuubi. Mukama akumpeera omukisa omunene ngenda kuba nkuyimbira ennyimba zonna z'omanyi n'abayimbi bangi abamperekeddeko kyolina okumanya buli luyimba tugenda kuyimba mukeereko toddayo mangu kubira ku namba zange z'essimu 075726 ne 07834449 zonna zireeta Bright go Amaleta Apostle. Byonna nga biwagiddwa Combo Vibes Audio Studio ne Namina Films ku video ne Maleto Event. Ku MRlive kwe tuli amanya bampita Rimasa obosobola okumpita Metani Bongo weewaawo tubeebaza olw'okutugoberera tubeebaza olwa buli kadde okubeerawo mu mbeera nze tuteekawo enkyukakyuka y'obuweereza bwaffe nnyingi nnyo naddala mu kaseera kano nga twagala obufuulira ddala obw'omuggundu. Tetwajja mu buweereza buno okusaagirira buli kye tukwatako. Tetwajja kusaagirira, twajja kuba mazzi mu ddungu, twajja kuba ssuubi, twajja kuba kasana mu kizikiza ne waggulu wa byonna
twajja kuba basaale mu kusaasanya ekigambo kya Kristo. Rabongo Charity Foundation tuli mu nkyukakyuka. Bannaffe abatugoberera abamaze emyaka 4 nga mutugoberera mumanyi kye tutegeeza. Gwe yakatwegattako tuli mu nkyukakyuka ejja obuweereza bw'abaana e Makindye, tulekewo head offices, then tubatwala abaana e Kamengo. Kakati gwe abaddewo ku Rabongo Charity Foundation, office eno tesobola kubaako baana 10, twakikola luli nga kitukaluubirira. Kakati abaana bonna oluvannyuma lw'okugizimba obujja nate okusolvinga ensobi ezibaddemu bonna balina kuba Kamengo. Waliwo bannaffe abagaa nti nandyagadde bakyalirako awo abaana weebali noga nti nedda, kati office eno tesobola kubaako baana naye erina ba representative, eyina buli kintu kyonna kiweeta, buli njiri yonna gyeweetaaga okufuna ng'ekuyamba okumanya abaana bali ab'e Kamengo, buli kimu weekiri wano. Naga singa abaana babaddewo nandize naye ka since tewali baana, nze mbadde waliwo abaana nga 10 ne since tewali baana kale sijja kujja, mbadde njala kuba na baana. Si point si yakujja wano ku office yaffe kuba na baana. Point yakozesa office eno kusakira baana na kusaasanya njiri ya Kristo y'okwagala na kuzimba ggwanga lyaffe. Ndowooza nti tuleme kutambulira mu nsobi ze tubadde mu bbanga lyonna. Omwana Katonda ali eyo toyamba mu kuŋŋaanyizo bugwogenda okugendamu, yamba ekigendererwa, yimirira n'obuweereza buyimirira n'ekirooto. Waliwo mukwano gwange eyatukyalirako ndowooza twali tuli mu gundi erika office yaffe kali akatini, ng'ate office ye ajja asuubira okulaba abaana nga 2, bonna abaana bonna abali mu nzigo bali wabe tutuukako yali asuubira obbasangawo naye nga office ya rooms 3. Kakati nombuuza nti kati gwe abaana 2 nibo baba abaana 2 kale ddala basobola okubeerawo wano ku office kano. Nagamba ate nze mbadde manya abaana webali. So nogamba ndowooza Abafirika tulina okuyiga enkola y'ebintu n'okwongerera ddala okugoberera abantu be tuyimirira nabo. Tova mu bbanga n'oyimirira ne ministries z'otamanyi ntambula zaazo. Awo nno kwe kwetamu okusiga, kwe kubuzaabuzibwa, kwe kuba disappointed otalina kuba disappointed. So mbadde nsaba nti gwe atondanga kutoola nsigo, twala time following ku bantu bano botambula nabo bakola baki ebintu byabwe, enjiri yabwe badde ekyo, obusobozi bwabwe buliwa, ekigendererwa kyabwe kiriwa. Tova buva mu bbanga nolaba video yange emu nogaa nakula byogera ku bwana nakwatiddwako banne kantoole ensigo, bajja kubba ensigo yo. Tumaze emyaka 4 nga tuteekayo video almost buli kanaku eya Rabongo Charity Foundation. Genda mu video ezo, teeka mu Rabongo Charity Foundation ku YouTube kwe tuli, laba engeri gye twali tukolamu ebintu byaffe. Then bonayimirira naffe ebiseera ebisinga ojja kuba ku page emu naffe, naye kati ate bwe tubanga tukolakola tugenda Kamengo ate ngoyagala still ensobi yemu tuddire obwana lya tubuteeke mu kibuga kyokka ffe tugamba nedda. Ekimala abaana tubajje mu kibuga tubafunire okutako ogugazi, tubazimbire ekifo matiri bonna babeereeyo. Gugamba nti nedda saagala genda Kamengo wala nati nandyagadde abaana bano mbalabe ku office, tetugenda kugenda mu maaso. So mbadde mbasaba Rabongo Charity Foundation mugoberere foundations endala zonna tonatoola nsigo yoso ogoberere abantu bowe ensigo. Mugenda kwetamu okutoola ensigo nga abamu mugitadde wafu, abalala nga mugitadde watuufu. Naye olw'okubanga mwe muba n'ebifaananyi bye mwagala, mulina bye mwagala ne mumaliza mu disappointed. So eno office yaffe gye tugezaako okupanga soon tugenda gipremieringa, tukyatetenkanya ngeri gye tusobola kukolerawo nga bwe tuzimba mu bwangu tujja gipremieringa. Obuweereza buno lwaki twagala offices zino, TV yaffe tesobola Kamengo, twagala era n'obuweereza buno bubeemuko ku baana abasobola okufeedinga Kamengo nti kati wano wagazi tusobola okubawo n'abaana 20. Kati abaana 20 bonna bwe tubaayo
production abakola ku kamera microphone 5 ne tubaayo n'ababazzi 5 ne tubaayo n'abasumba 5 ne tubaayo n'abasiizi b'ebifaananyi 5 kugamba ne tubaayo ne bapresenta 5 kakati bano abasuumuukamukko be tujjawo ne tutwala eka Mengo kuba kati for instance Niko n'omusajja mukugu n'ate Niko teyali bw'ati Nikaze yeyambako akyuka bintu bingi nnyo Niko amanyi video directing Niko awandiika firimu Niko amanyi editing Niko amanyi ebivuga kuba gita n'ebirala bingi nabyo yakozeewo ne ka article wano kawerukamu kaliwa mbadde yatukalage ku bantu Niko gena benu wentuula mezo leteko kabundi kawerukamu kapoda kalikolerukamu akali mundadulamu so kakati olaba nti kati Niko atono leta kabundi kawerukamu kabodi kawerukamu waliwo enkolera kundi kati Niko ono ali kati betuga kati Kamenga guddwawo asobola okubanga asavinga office kyokka ate mu nnaku endala n'agenda n'asavinga n'essomero nti ku office abeerawo okuva ku Lwokumande paka ku Lwokusatu essomero ate n'agenda okuva ku Lwokusatu paka ku weekend kati okiraba nti office eno esobola okuba ebbangu bwe tubangulira abaana ala abasobola okukwatirira Kamengo kakati bwe bosangawo abaana 15 nogambadde njagasangawo baana 5 nze ku office 10 tekijja kusoboka tugenda kugwa tetulina tugenda kgenda so bannange mu ngero tukyalira mutegeere kye tuliko bw'otategeera buweereza bwaffe genda mu vidiyo zaffe kubanga ne bwe kuba kulimba baana ekisanga nakyogera ekyo kale Austin tukyofo Austin soko bubire ku bantu sebo bamufuna jangu wano olekire mu vidiyo yesooka mbyafaayo byo soko omufuna soko bubire ku bantu bagaa nti oli mu kufumba gwakoze ku byokufumba leero zakoze ku byokufumba leero manyanze Mukisa Austin webale kutufuba kamere lisa nti twazifuna sawa nya twakalya 12 teka mutindo kale teyo mutiyongo so kakati kulevo kwe twendi oba kwe tuli nsubira nti ne bwe kuba kusomba bwana bina nsolo busomba ne mbujjuze wane ngamba bubuno nga asagana byogera ko naye tweme kutambulira mu mbeere eyo ya fera mbeera ya tutegeera obuweereza bw'oyimirira nabwo bannaye buliwa buyimirira ku ki buvudde wa bulagawa bino ebintu tubyogera ku interviews buli kadde muyo time biwulirize mubiteekeeyo omwoyo yimira n'akasawo kakawunga naye ng'omanyi tukasindika wano okasindika Kamengo wano tusobolawo ebisiige bino bitulina bino bisobola okulabirira abaana 15 ebisiige bino ngena bisobola okulabirira abaana 10 so kati akawunga ako ku baana 10 tulabirira Kamengo bokasindika yokakola amakulu naye ate ebisiige wano ku baana 15 byandikola amakulu tusobola okubibambana ne babeerawo so toyamba office eno waba tukozese office eno okuyamba obwana buli bwe tutwala mu rehabilitation ki omu yaffe center yaffe so tugoberere yongere tuwe emirimu tusiga ebifaananyi tukole entebe tukole ebimeeza hotelo simanya compounds designs zonna era bye tubeerawo nabyo gwe bw'otuwa omulimu tukusiiga oba oyongeredde ddala okugumiza ministry eno ejatambula amawanga ejatukajjetatuukanga singa oyimirira naye tetwajja kusabiriza tuli bakozi era bye twajja okumenyawo bye byokusabiriza okuwanikira abazungu amabaluwa era ebintu ebiriŋŋanga ebyo weewaawo omukulu yakoze akantu ke Niko alesa amaanyi nebyo kafuna kawerukamu werukamu Niko oziba tuna tukateeka wano tukole nako leero kali reflecting light Niko bakakoze wevudde eri ati kati muno weweera wano omuntu agenze ku hotelu kasangawo kawerukamu tukataddemu obujegere ate kati ako kwatekana bakugwa bulungi yesewo tunakongerako I'm looking forward to kongerako omutindo kagwe kaberenga kaggwa weewaawo nabanga sooka sawonna Niko yesewo tutandikirewo leero yesewo tuvudde nnyo mu kwogera wali tuleme kulandagga Niko yesewo
buuza ku bantu tutandike leero. Abandaba babuuzaako nnyo amanya n'eddoboozi agenkozesa mu field ya VJ guy oba director guy. Abasinga nolimanyi ku YouTube Nico oba Nicholas. Mbabazanya abasharinga abalikinga abakomentinga namwe abagetinze inspired abakyusiza abalabye ebyokukyusa mu program zaffe mwenna mukola kyamaanyi. Weewaawo kakati waliwo ekintu ekyakuta omubabiro Nico mu programu eyasembayo twalabanga Beruminati bava mu mibiri gyabwe n'agenda n'ayambala omubiri gw'omuntu n'agukozesa buli kyambyoni n'amala n'agusuulawo mu buswavu n'agenda olwo bwe buba bubbi ne bakuba gw'abadde alinnye bwe kuba kukwata kaana n'aswala bwe kuba kukuba mukazi we n'aswaluka n'akomayo naye nga ddala oguntu gumwambadde n'akikola negumala ne gumuta. Kakati Niko waliwo n'omuntu eyambuzizza mu comment section yawo n'agamba nti ate bano ababula najja n'akulabikira bw'ati n'amala n'abula. Ya aba abantu nabo gye bali abakola ekyo but we tubanga tukoberedde bulungi mu interview zange nabagamba nti ekigambo Illuminati nti mukusooka nabategeeza kitegeeza era mulimu abasinti buli abantu bona society zonna tuzita Illuminati just akabinja kaba Illuminati ke kasinga okufuna erinnya eryettutumu naye nga waliyo obinja akasinga akabutwala bonna bebayita ba Freemasons. Kati abantu banene abalabika nabagamba nti waliwo demons ezayambala emibiri gy'abantu ne wabeerawo n'abantu abadde ku nsi kuno ebbanga eddene mu ngeri etasobola kukkirizibwa era mu kuba nti mbatunda emyoyo gyabwe fule eri sitaani kwaliwo otunda omwoyo ge eri sitaani ayina amaanyi gakwambaza oyina otransforminga wenna omubiri gwe gutransforminga naye kineno kisinziira nti oteeseza otya ne sitaani eddiiryo kuba mulimu abamu balimba kaswiti kinga onalimba omwana kaswiti kati nga bano abantu abatera okukwata obwana obuto yantumye kaswiti nanga muleta nakwata sitaani namuwa kaswiti ako kati ye sitaani mulimu bawa buswiti mulimu n'abakimanyi nti sitaani alina ettooke kiringa kubeeraawo nga bakangezi nga ano ba tiktoka ng'alina information gy'alina ey'ekyama oba eyinza okuba nga ekwata ku muntu omunene mu gavumenti n'amugamba information nsogita naye nze ntemera ssente bweziti n'azimutemera omuntu oyo si omu nono atalina kyamanyi matagenda bbawa kyekimu. So kati ne sitaani okusinziira engeri gy'oteesa naye eddiiru gy'okola naye gwe mutemo gwakwo kati mulimu bali eri ababalina ebyama bye bamanyi nga ne kamala kabataana ne babita bati ne babyogera nga sitaani kiyinza omumukosa era nga abantu abo bamanyi engeri gye bateesaamu n'emizimu gino ne bateesa nabagaininga nagwe ne kusobola okubanga kumwoyo abantu bosanga ebiseera ebisinga abafuusa actually abafuusa bonna abantu abakola obufuusa ng'ogyeko abakola tricks kuba abakola tricks nobeerawo n'abakola magic owaddala abantu abakola obufuusa obwaddala batunda dde emyoyo gyabwe eri sitaani. Abantu abo mulaba mugenze mu zi theatre ne baleeta omuntu nga asobola okukola ebintu nga temuli bujjogoli nti ali ng'akola pure magic obufuusa obwaddala dde abantu kati nnaku zino balowooza bo magic takyaliyo naye mulimu abantu ate ebintu bisho birabyo n'abantu babagagga bibatera obbiraba ne bakola pure magic abantu batunda dde emyoyo gyabwe wamala okuteesa ne demons manya demons waliyo demons nyingi nnyo mu geena demons neeno buli demoni erina kyekugrantinga ogenda waliwo demoni egenda okugrantinga amaanyi agasobola okulaba ebyo mu maaso waliwo demoni egenda okugrantinga amaanyi agasobola okuwonya waliwo demoni egenda okugrantinga amaanyi agasobola okuba nga olina obwongo obuyiiya either mu kubajja either mu tekinology mu bintu ebyenjawulo waliyo ezigenda okuwa eddoboozi eddungi obeere ng'oli muyimbi mulungi waliyo ezigenda okuwa ettutumu so zigaba ebintu byanjawulo kati sitaani woofuna omukisa n'ogenda mu maaso ge n'omugamba nti kati kineeno asobola okuwa obulamu obutaggwaawo nobeera ku nsi nga tofa paka olinda olunaku luli eri olugendo olwokolaki olw'okusalirwako n'ogenda naye lumu naye waliyo abantu abo beyawa nga bo babeera awo tebafa ng'ate n'emibiri gyabwe gikyukakyuka kati abantu boolaba nga alina obusobozi obusobola okwebuzaawo wano najja n'akulabikira nga newomukwata kooti omubiri oguwulira nti nkutte ku muntu kati geega amaanyi era abantu webatyo babeera abo ababeera mu kikulu ekyo
si bangu nnyo bakulaba era okujja kiba kizibu. Mulimu abajja nga si muntu nga just mizimu ne gujja ne gukulabikira. Ekyo nakyo wekiri. Naye mulimu agenda okukulabikira najja nakulabikira nakwata n'ekikopo n'akikyusa n'akijja wano. Awo baawulira nti ndo bandabye muzimu bambadde ndabye agent nyina ayina omubiri. Sokoleke. Ogambye nti bano be Illuminati b'amaanyi ne waliwo ba Freemasons be basinga be Illuminati amaanyi abo. Ya ezo gundi zonna zaava omwo. Kuba ba Freemasons okutandikawo Masons kiri Masons ba Masons Freemasons kati ba Masoni baneeno bo bagenda otandika actually yatandika nga group y'abantu ebisinga binene byave mu bazungu yo yatandika nga group y'abantu baali babazi naye nga babajja mu lubiri lwa kabaka kati naye ng'okubajja kwabwe kwali kwanjawulo balinanga skills ze balina balinga onaba nti family eno bo batunzi bangatto kati era company esinga enene zemulaba ezikoze ebintu ebyamaanyi ezisinga zine ebintu byazo naye nga byaba ekintu kitambulidde mu family baba n'obukodyo babeera bafumbi babeera ne gundi zaabwe ez'ekyama formula z'ekyama engeri gye bafumbamu era n'osanga nti family eno kaka yamanyi ofumba ekika ky'emmere bwekiti kati nga no mu Buganda mulimu family nga ze zikyasinza okuggiisa omwenge oba ebika nga bagamba ab'ekika abeegundi abo nga bafumbye omwenge bagiisiza oyinza okusulayo so nabali nabo balina gundi kati egundi group mu kutandika ezo batandika nga abantu abakuuma gundi abakuuma skills zaabwe zaali zabazi era okusinga balinga babazi kati gye bagenda nga bakula era balinga bakozi ba Bwakabaka we bakolanga ennyo ne batuka ekiseera nga tebagala gaba nnyo skills zaabwe ez'okubajja kati okubajja okwo abantu batandika okuweesa ebyuma okubajja ne bagenda nga bakufeebya kati ne baagala bakipreserving naye emabega wa skills ze balina balingamu ebintu byalinga basinza bidemons biri ebyaletanga amagezi ne bagamba nti kati nga demon olugabana nayo omubiri ogabana amagezi gaayo buli skill gyeyina nawe osobola ogikola webanga demon ekulinnye nga emanyi okwogera ina olulimi olusendasenda ogenda sanga abantu bosanga ng'asendasenda era babala ne business nyingi nyo sanga businessman nga ina olulimi olusendasenda so aba abantu babeerawe batyo era nga gundi zaabwe ziba zajjira mu line bwetyo skills ziba zajjira mu line bwetyo nga baziprotectinga kati ba Freemasons ziba neeno we batu webaali webajja naye behind it waliyo okusinza Sitaani era olengera mu bubonero bwabwe obw'enjawulo obubonero obusinga businza Sitaani era bo bagamba balina empagi 3 okwogera amazima okwagala n'ogundi n'obwa Sseruganda boogera nnyo amazima batya kati Sitaani ayogera amazima nniko kati balimba abantu kati kaka n'akantu actually mbadde nzengezaako kinyumiranga abantu kino ekintu nti ekintu kino ekya Lucifer okubanga aleetera abantu okufuna amagezi omuntu ayina mutuna mbyawandiikibwa ekibala ekyaliibwa Bayibuli egamba nti bagamba Adamu waliya ku kibala ekyo alifuna okutegeera ekyogera nti alifuna okutegeera naye okutegeera okwo kwalifuna kujja kuba kusobya Katonda we era bwe bamala okulya ekibala babikuka amaaso ne balyoka bategeera ne batandika okutegeera buli ekibeetoolodde era bwe batandikira okwawula nti kati kino kikola bwekiti kino kikola bwekiti kino kiri bwekiti kubanga kiri bwekiti kiringa ng'omwana wanaabeerewa kale ensonga nginya nnyo abazadde kiringa okukuba omwana n'akola ekintu ekirika tugeze avumye munne n'omukuba todda muvuma munno kati omwana w'omukuba n'omugamba todda muvuma munne tagenda tegeera lwaki okuvuma kubi wabula ajja kutegeera nti wennaavuma bajja kunkuba kyanjawulo nnyo n'okuba nti mbu ategedde nti lwaki okuvuma kubi ensonga lwaki abazadde abamu atuuza omwana instead of okumukangavula n'ayogera naye n'amugamba nolaba okukuba omuntu ovuma munno ezo mpisa mbi tebazaagala mu bantu lwogenda bajja kukwewala n'asalawo okuvuma either ng'akisazeewo akimanyi nti bajja kumwewala ng'eibwatu bwasazeewo ola either n'akimanya nti nkyayagala okuba nga mbeera mu bantu sijja vuma kati enjawulo eriwo kati ne wano mu Lucifer aleetera abantu okumanya abawo okumanya ku bintu eby'enjawulo kati nga we nabawo ekyokulabirako ne bagamba nti kati ensi ekoze ebintu bingi nnyo basobola okuzaaza omuntu okupangapanga omuntu ne bakola omwana
nakulira mu lubuto lw'omuntu omuntu atazaala ne bagira amajigo ne bagajja mu ne bagateeka mu ne kitali mu myaka emikadde kiba kitegeeza obugumba buba tebukyakola ki buba tebukyaliwo oleba so omukulizaamu omwana mu lubuto namuzaala ng'omwana yoyo ne baddira DNA ne baleeta DNA ono atazaala ne bagiteeka ne bakola eggi ne baliteeka mu DNA eyo ne baliteeka mu muntu ne likula ng'omwana era n'okebera omusaayi banga kiraga nti omwana waani wono naye ng'ate eggi teryavaamu ono kuono ye mugumba ekitu amazima gali nti azadde omwana abeera ne bakebera omusaayi omwana bawuwe naye ekituufu kiri nti eggi lyali lyani lya muntu mulala kale nabeera nga jomagi kati kyakola atuleetera okumanya bagamba nti agenda tuleetera okumanya okwenjawulo obeere ng'olina ebintu bingi byotegeera bibonamayo otegeera nti mbu kinene okikola bwe nti kansa bamwonya we bati omuntu agenda tuuka ekiseera nga talaba nsonga lwaki abayi ddala mutuufu yeetaaga katonda omuntu agenda tuuka ekiseera nga talaba nsonga emwetaaza katonda ng'alaba ekisooka endwadde asobola okuziwonya agenda mu ddwaliro oba yafunye kikansa n'agira gundi endwadde ne ziwona kati bakoze eddagala eriziyiza okukaddiwa omuntu osobola ng'omuntu mwaka 10 ng'alinga wa myaka 25 ya just tulina ebintu bingi tutamanyi eddagala kampuni nyingi zisiba nga wano zikola exhibitions nga balifulumiza naye abantu bokka basobola byafodinga be bagagga abagagga bali bowulira nti ddala kituufu mugagga nga n'obugagga bwe tebumanyikiddwa ku nsi yazitowa kyenkanaki byabasobola oddigula era omwavu wakufa so abantu abo gusitani wamala okumanyisa n'akuwa tekinologi n'akuteeka mu science that's why wali enjogera egamba nti God makes miracles science mugundi the devil made science sitani yakola science okuletera okuba okulaga nti ebintu bisoboka omuntu yandigenze mu kyaki mukama nkusaba ompa omwana nzaale agenda mu ddwaliro bamumuseemu bagategatte emisaayi omwana abeerenga bwamuzaala ebyaddala nga amuzadde naye ng'ate actual sense edda tukyalinga edda walinanga kusaba niweegayirira katonda neweenenya essaawa zino eno obwavu omuntu asobola okujja n'agamba njagala onkolere guno omulimu bwe guti gusobola okuba omubi nakujja mu bwavu kuba kati gye bugenda okujja mu maaso tugenda tuka ekiseera nga tukyakwata ssente nga temukyakwata mu birabo abasinga tukyakwata ssente ebintu biri ku simu cards kale ate gye bugenda okujja mu maaso tugenda kutuuka ng'ekiseera nga tulina ebintu ebitradinga ogezanga amazzi gafuuke gabbula amazzi gano ya essaawa zino bw'oba weegendereza kampuni ennene ziri mu kuinvestinga mu mazzi obugagga bwonna obusinga tali kyabwaga kisinga kitulina ku nsinga mazzi golodi agenda tuuka ekiseera nga takyagasa bigenda tuuka ekiseera nga tebikyagasa ate nga twetaaga golodi okubeerawo teri yali alidde golodi golodi tebamulya ensi gye bujja maaso ejja tuuka ekiseera nga ekyuse nga mulimu ebintu bitono nnyo ebigasa byebino amazzi omukka omulungi okuba n'empewo ennungi ebitundu ebyomubiri ebikola organs teri bizinesi esinze kukola ngaeyo mu nsi yonna eri bizinesi kyasinza okuyingiza buno abalina emitima egyalwala amawuggwe bikize nagundi awo zemmanyi nakasero bizinesi eri awo nakasero kati buno obwana bw'oku nguudo buno era nsaba nnyo katonda atuwemu ateremu obugundi obwangu kamengegwe at least tutaseebe tunaba tutaasizaayo abaana babasala basiba bajjamu ensigo gino mitima obwana bw'oku street kati wekituuka ku baana ab'obuwala ate abo bafa bubi abaana b'obuwala bafa bubi basobola omujjamu nabaana nga gye baagalayo abaana abagundi abaana b'oku street nombalabanga abagundi abo abaana b'oku street ekisooka balamu abasinga balamu emmere eyo gye bayewa katonda atukuuma tyasimanyi naye abaana balamu kati omuwala bamujjamu nabaana ne bamala omujjamu nabaana bamulibasa omuwayaawo sente ne bamuzayo naye okumujjamu nabaana ekyo obulamu bwe bwonna bwonna beera babututte future gye beera batutte abaana abadde bagenda ozaalibwawo byonna bagenze kati oluusi ebintu babitutte oba tebatutte bantu kwamubeeramu abagagga nga tebakyazaala nebagira oba oluusi babututte abasajja ne babwebakako ne babufunisa embuto ne babuteeka eyo ne bumala ozizaala ne babugoba so bintu bingi ebibeera ku street eyo era bintu bingi abasajja banene bayinvestinzeemu so zeze ezimu ku bizinensi eziri eyo ez'ebyama abantu zemutanaba kutegeera nze era mbadde njagala nakwadvisinga nnyo abantu tandika okusoma oluchina nze natandika dda niha
natandika dosoma naye oluchina oba osoma waliwo olulimi lwe bayita olugundi baluyita Mandarin lulimi lukika kya Luchina nedda lwaki ebyo mbibagamba nze saawa zino ensi babuuza ni hao kyekyo nze ndi kweteekateekera kuba kati manye ekijja emyaka kati kiwemu emyaka nga 3 lwaki nkugamba omuzadde ayigiriza omwana w'Oluchina edda wano twafubanga nnyo oyiga oluzungu kati buli omu alumanyi twafubanga nnyo okuyiga Oluswayiri kati tetukyatredinga nnyo lwaki nkugamba China watunula kati China ekutte scope mu byenkulaakulana esinga America esinga ensi zonna mu by'oku advancinga mu technology ba advancinze nnyo business ezisinga zetwala ku nennene wawawawa esinga zisibuka China neziyoka zitambula eno obadde okimanyi nti naffe abakozi ba firimu wetukola firimu yo wetatunda mu China batagikiriza mu China tegenda saasaanira nsi wekiri tegenda saasaanira nsi firimu ogikola waneeno erina soka neyite China naye abakozi bagikolede mu Hollywood kye mu China wetatunda mu China eba tegenda funa market so system egenda ekyuka ebintu gye bigenda bijja mu maaso tugenda tuuka ekiseera nga bintu bino bagabanga ebyokusega naye ebintu bigenda kunuukayo mpolampola kati guno omwaka nga tegunaggwako gwerinda otunuulire ogenda kubuulira nga balina ekintu kiba kiba introducinze nga totale kitukyusa okuva ku ngeri gye tulabamu gino emyaka gyonna nga we gibadde nga tufuna ekintu ekipya kati guno omwaka tudde wano wadde otuvuze nnyo guno omwaka guno kiba introduce tugenda kuddawo era nkyali kuba Freemasons wagambye balina ebintu bisatu byebakolaki byebagoberera okwogera amazima obwasseruganda naki n'okwagala sitaani kuva ddi ng'ayogera amazima sitaani kuva ddi ng'ayagala obwasseruganda sitaani simulamuna bwasseruganda kubanga sitaani ebintu bye byaki Lucifaali ebintu bye byakyesikoba byakifere bwempa kino nkuwe kino bwe kikulema kusaanyaawe wasseruganda bw'oyogerako kati kikino omanyi lwaki abantu bano bayita ba brotherhood kiringa woonaasanga omubbi ng'agenza okubba we bata munne alumwa nnyo omanyi lwaki kubanga abantu bano eno nga bo bayibuli egamba obwakabaka obwerwanisa tebuyimirira abantu bano nga bo beekolamu ekiki beekolamu ekikoosi ne bakola obwasseruganda nga we bafaanaganya enki endowooza nga we bagabana ebirowoozo kuba bakkiriza ensi bo nga we balowooza ensi si weekola ki kati ekyo ne kibafuula okuba nga their brother yani bakola brotherhood ensonga lwaki bwe bwasseruganda bwe twogerako obwo obwasseruganda mu sitaani bo bwe balina obwo kati okafunye tayogera munne newemubba omusumaali newoomukolo oti tasobola va munne zendagano zibakola totasobola va munne amazima gano bagogera gundi amazima bagogera kati kibayita amazima ku saidi yeeri amazima galiwa kati eri kibayita amazima gegano kikino kyembadde ndi mu kunnyonnyola nti batandise okugjayo ebintu ebisinga omanyi Katonda yateeka amagezi mu gundi mu butonde ye kati ajja n'amanya nti mbwe amazima gano Katonda ge yateeka mu butonde agakugjayo n'agakulaga bare truth nti omuti okukula gukula bwe guti nekula bwe guti nekula bwe guti bw'otunulira mu Bible twasaba Katonda enkuba okukola ki okutonya nga teri muntu akimanyi nti wotema emiti kisobola okuleeta ekiki ekyeya kati gega amazima gagenda ajjayo Adamu ne Eva nakwadde ekyokulabira kwe baava mu Garden of Eden baavayo ne balyoka bategeera amazima amaaso gaabwe ne gabikkuka amaaso gaabwe mukubikkuka ne bamanya nti bali buki bali bwe Katonda amubuuza nti lwaki weekwese Adamu yalyoka agamba nti ndi bwereere kuvya ddala mu ntandikwa Katonda yali tayagala muntu amanyi mazima kuba muntu anaamanya amazima kigenda muleetera okwonoona era okumanya amazima bategeera okutegeera bafuna okutegeera ne balyoka kati okwonoona kwasukka era okwonoona kati singa tekwatwala okutegeera okwo buli mulembe ogenda gujja kkirizagana okwonoona kugenda kukyuka kugenda kusukka abantu batandika okumanya twagala nnyo okugezesa ekyava mutandisa okugezesa Sodomu ne Gomora omusajja n'omusajja kiba kitya amazima getwogerako gaagano nti bwe twali tukyali bato
wabuzanga maama wo omwana avaawa maama nagamba omwana ava mu kundi kwegamba yakukwekanga amazima protecting mind yo kuba tonatuuka ku level eyandoling ekyo kiwali obuuza so ge mazima ago tetugamba ni Katonda affe tayagala mazima bayinza kitwala mu ngeri endala nedda si bwe kityo mubamu abantu abo comment section awo yeso wakijagala nnyo abantu ababeera bawiza zino interview babeereko nemwoyo w'okutegeera kuba wano eno katuba tutandisa osensera tuba ku bino ebyokungu tugenda munda kati wano nga watu obitegeera ng'ogigudde mbugwe oba ogenda bbula bajja kati baku TikTok Katonda tayagala mazima bateekeko question mark kakube bifaanana batandika okuvuma so tetugamba amazima mu ngeri eri gye tukunnyonnyodde omwana ava mu kundi bw'otuula ku kinu ogenda kuyimpa wa oprotecting omwana abeeko ebintu byatamanya kuba okimanya wanaalimanya abaana b'ennaku zino kati obuseego buli ku internet wagenda n'abigwako byaba byana n'emize mu bannaabwe tandikirawo mulaba abaana batandisa ozanyazannyo ebyama ne taata biki ekivaamu ng'olaba mwavuddemu ekintu ogera olaba akaana ka myaka 12 kafunye olubuto mwana n'ekyalo kye nalabako kyaliko omwana wa myaka 9 yafuna olubuto mwana afuna olubuto naye nga kivudde kuki kuba nti mbu akaseera k'akokumanya amazima buli muntu ategerera ebintu ebimu ekiseera weekira ekituufu naye lwotamanya biro bimu olina kutegerera mu bintu bimu kikosa nnyo buli womanya ekintu soba Bayibuli egamba Katonda affe takeerewangako ate tapapangako ajjira mu kiseera kale naawe okutegeera olina kukitegeerera mu kiseera naye kati omuntu advansinze nnyo era tukirabyeko nebyawandiikibwa ebikadde bwe baali nga bazimba eno tawa bwe baali bagizimba abantu okutegeera Bayibuli egamba abantu baali bategeera nnyo nga obuyiiye bwabwe busukkulumye Katonda n'aleeta ennimi n'abaawula ennimi n'asooka n'abasuppressinga naye akatuukirabe kizzemu kisituse katuuno tulina tekinologi ow'amaanyi tulina zi AI tulina ebintu bingi kati kitegeeza nti nga wekyali mu nkola enkadde nti kati olaba tusitudde amaanyi almost twagala kutuuka kufuuka baki bakatonda kuba ebintu ebisinga omuntu byeyandigenza okukima mu kyaki wanaasobola obikola nga tetasabye Katonda talina kiyiye kyafunye abantu batonyesa enkuba ng'ojje tamazina kuloga ng'akoseza gano masannyalaze g'oteekamu essimu n'iyaka n'alyoka akola enkuba so bafreemasons bano ge mazima ago ge bajjayo ge mazima ago ge bajjayo baleetera abantu okufuna okutegeera okungi okumanya okungi omuntu n'abeera n'okumanya okungi n'amanya kino kikola bwe kiti kino kikola bwe kiti kikola bwe kiti ebisaawa zino eno basobola okukyusa omuntu w'omutima basobola okuteeka ku kyuma nga tolina mutima munda gukuba nobeera ku kyuma ng'ossa ate ng'oyogera naye ng'oli ku kyuma ng'omutima gw'ogukuba ogwadda teguliimu so mu bufunze ba freemasons bano bazibu nnyo tebamanyi na beruminati ate baana gwabo kati kiriwo ekiti Illuminati nabagamba nti mbitiza general name nga tunagamba isa general name gye tukozesa okutegeeza buno obubinja but obubinja buno obwenjawulo buyina amanya ag'enjawulo mulimu nakinyuguzi ngwe tugamba nti tuyina mulimu zooni obwenjawulo okitegedde kati era kiringa ng'ebikosi by'ababbi kaba leka tugeme tulinamu zigganga nogamba tulinayo lipanda tulinayo fangoni but bwonna buki nadda ngambye obubinja bw'abantu naye era batubba ekyo kyo sijja kigaana likodire kati ababbi bajja limbikamu bwe ekigendererwa kya fangoni kuyimba music kati nga woolaba ekyo kati bafuna eri general name but bintu bingi ebikole ki ebikolebwayo kati ne bamasons bano we bali oba kizibu twita zino secret society zanjawulo nnyo waliyo dagundi open eye gundi nyinyo era oba wegendeza wali neke bali bayita gundi zita secrets of the society kagwa jebuli open eyes kawulirangako mu bantu banoonyereze obugundi obwo jebuli obubingi bukauti obwo jebuli bungi kati ekisinga okwewuunyisa bukauti buno bonna they are under one cult just ziringa divisions era buli mwaka zifuna ekisene zigenda ne zikola ki
ne zituula mwe mubeera eno nga mujaguza tuli mu New Year's Day eri nga batudde tuli mu Passover nabo nga batudde tebalina lunaku nalundwe mamala muba celebrate nga bote ba celebrate they don't celebrate era bino betubeera nga tujaguza ebintu ebimu nabagambako waneno ne bagamba nti waliwo ebintu ebigenda maaso mu nsi bibeera bituukawo there are events ezituuka mu nsi kati ng'ebyemipiira ebyentalo ne bibikka abantu amaaso naye nga waliwo ekintu kibeera serious kiba kigenda olutalo lw'e Sudan we lwali lukwajja wano eno waziti lwali wano e South Sudan bana abapresident abaliko nga balwanira obuyinza n'abayeekera naye kikwewuunyisa nga ku mikutu nga BBS ku mikutu nga CNN nga teboogera ku bintu ebyo munenga BBC nga teboogera ku mawulire ago nga waliwo ekigenda maaso nga gundi olw'okuba nti mbu nga olw'okuba bo balina gundi bebalina ezo gundi ezi-airing bebalaga ensi kyekigenda mu maaso balwawo ddogerako kyamalako beno ku TikTok nga aba TikTokers ne balyoka basitula omu ne bagamba ne bannaye ekigenda mu maaso Sudan nga tewali akyogerako awo attention ne balyoka bagisika so niko saganya tukube nnyo bantu abananyini emikutu gino babaitire tukuba kokatizisuse akitegedde tujja kuyitawo ku mpimpi tujja kubagenda nnyo deep naye katubulire enjiri ya Kristu katukole ogwaffe naawe okole ogugwo gwakubisaako birowoozo kubigenda buziba kutuyambako kutegeera we tukomye bino weeyongerayo ogwaffe gwakukuleetera front page eno tugiorganizing eno tandikiraawo kakati beluminati babula ne balabika balina amaanyi mulimu abalina ag'amaanyi asobola okujja vu najjaawo najja n'amaani agenda n'oyogera ne n'omukwata ne mu ngalo ya n'omukwalako n'omufiiringa omubiri n'amala vu n'agenda beluminati babula ne bagenda ya bulungi nnyo asobola okubula n'agenda asobola okujja n'abeerawo n'agenda naye abo abakikola they are so rare era abo abakikola gw'okumulaba actually sibamalaga naye gw'okumulaba kiba kitegeeza oli muzizike omunene nnyo kuba abo tebasituki tebamala gasukasuka kiringanga okubanga baagala kukukwata ne basindika aba secret service abakuuma omukulembeze kiba kitegeeza gwe oli kintu kinene nnyo yo something else olina impact ey'amaanyi gy'oleeseewo sinti buli omu asobola omulaba era ne mbagamba nti mwawula omuzimu kuba mulimu omuntu asobola okulabikirwa omuzimu oyawula omuzimu ddi nti ndabikiddwa muzimu oba nalabikiddwa agent byanjawulo bano agent ababula bwakulabikira muganda biba bizibu era oyo agent wakulabikira ebiseera ebisinga ate abo kati eri be babeera batuuka waliwo kirasi zebatwaza abantu zebakola ezokukola gundi hypnosis nti asobola okutuuka bwakutuukako asobola oswitchinga obwongo bwo awo wenyininyini wooli no freezinga n'akubuuza asobola okujjamu information mu mutwe n'akubuuza byayagala nga oyogera bwogezi mazima kyonna kyo nga wakikubuuza n'amaani n'akugamba nti ku ssaawa bwe ziti ojja kwetta oba ojja kugenda ewaka weefumita akambe wette n'amaani n'abula gwe n'obeeranga abadde talina kyotegedde waliwo baddekaawo nga katugeze oba otudde n'obeeraawo noba niwekanga omulundi gumu kati ekintu ekyo ebiseera ebisinga mulimu abantu abalina waliwo ekijja nga it's a condition ebeera ku bwongo omuntu obwongo bugera ne bufuuka ne bubanga obusumagiddemu niwekanga bwekanzi nodda oti engulu though ekyo that is a spiritual cause ebiseera ebisinga abantu abamu nti mulimu abantu abamu obwongo bwabwe nga balina gundi nga munsi yaabwe ey'omwoyo ayinza okubeera nomubuliwo n'abula n'azikiramuko obwongo banga obuzikiddemuko namala nadda kati naye wakugira bwekityo wekibeera obeeranga nogamba wekanga obale baddeka nobeeranga otunudde ekintu olwa nokiroberera nomala niwekanga omundi gumu novaayo nokomawo so kati naye wakulabikira bwekityo wekibeera kati wamala okukulabikira bwatyo yasobola okujja mukyagala nakuteekamu ekyo ekirowoozo gwosobola okuddayo ewuwo saawa ezo nyininyini wezituuka ogenda olabanga ekirowoozo kizze kikumazeeko emirembe ng'okutta obanga alinyiddwako omuzimu nga weefumita wetta
So aba Illuminati bana bakola ekyo ekintu bwe kityo gye bali era they exist n'ebyo ebintu gye biri. waliwo baddeko n'obaako embeera gy'olaba naye ng'embeera eyo wali ogirabyeko saamu ya Ellis naye nga ogiraba kwolwo naye nga bw'olowooza ennyo engeri omuntu gy'azze engeri gyebibaddewo buliange yali akirabyeko saamuya. Yes, ekyo ekintu abantu bakyogeddeko theories nnyingi. Science nga science alina bwakinnyonnyola kwanza zonna egundi bbiri nazitunuulira n'enzigeraageranya. Science nga science alina bwakinnyonnyola kwanange ekintu kako emirundi egisinga. Kati eno mu Illuminati nina ekintu kye nnabagamba wano omuntu waddemba okukkiriza oba otakkiriza. Ebiseera ebisinga abantu we tufa omuntu waafa abasinga tumanyi naye kituukawo omuntu we mmala okufa zijjukira nga mbinnyonnyolako wano eno nti omuntu bw'ofa oba ozikidde oba ozikidde. Kati ebiseera ebisinga omuntu waafa mulimu abantu abafa nga ku nsi kuno eno akoze ebintu oba nga akoze ebintu byonna naye nga alina kyatannaba kutuukiriza tannatuukiriza papasi ye. Aye abantu baneeno abatera okutuukwako ekintu ekyo beba abantu abatannatunda myoyo gyabwe eri Sitaani. Omuntu eyatunda omwoyo gwe eri Sitaani ekyo kintu takifuna. Ekyokulaba nga nyange yali nalabanga era azzeeko okubeera n'alaba ekintu ng'ekintu nga obudde ng'olabira ddala ekintu kiringanga kibaddewo nga bwe kiri ng'olinganga n'ogamba kwanza nze kimbeerako oluusi n'ogamba gundi agenda va wano najja n'afuluma kwanza kikawaliwo olutwala ewaka nkuba ng'etonya naye nga ndabira akadde nninga eri akalimu ne maa ne mbagamba laddu egenda kukuba wano nalina akakijja mu kamwa nti wenyini nasonga neekubirawo nga mutuufu ng'ebisikwensi y'ebintu bijjanga we byali. Kati ekintu ekyo abantu abasinga abatanatunda myoyo eri Sitaani bekituukako. Weewaawo ng'omwana wa Katonda tetugenda sukkawo wano leero wadde nga tulina okuyisa mu bakama baffe tugenda tutandikira awo embeera eyo okusinziira ku sayansi n'Illuminati bo babinnyonnyola batya. Twagala kumanya abantu bano ababula b'amaanyi bagajjuzibwa batya agabatuusa ku eyo level liba ddaala oba be baba bakatonda b'Illuminati n'ebibinja ebirala tugenda biyitamu nga open eye n'ebirala. Tuninga tovaako Solome Sendege Mukama amuwa omukisa. Solome Sendege abeerako nnyo aniru yagambye naffe abalayikinga nga tetukomentinga mututumirangako mwena abalayikinga temukomentinga twatumiddeko n'abasharinga linki okumanya okulako osharinga linki tuyinza okutafuna notification yeyo but jangu commenting commenting at least weba ne rayo sharing ya abantu 12 pale nenga lenuma ne otugamba bugambi mwe bale weereza Joan na buwembo ono mupya. Thank you Mr. Rabongo we bali kutuweereza ono mupya na buwembo nabawangabi mukama muwo omukisa. Tendo Jude ono nduza kati atazise n'okukaddiira wano. Tendo Jude ayina ebizibu mukama waffe atayina bizibu. Tendo Jude ayina ebizibu simanyi yatuka mu kabokisiko. How to join in right by money. Yo Tendo Jude komi. Tendo Jude jako mukabokisika. Mukabokisiko bala ikayeta okuyambibwa. Nwaji Sophie naye mupya Nwaji Sophie mu commentinga. I'm not saved. Siri mulokole naye mwebale nnyo share mwenyumidde nnyo era nsubira okulokoka mangu ago ekitalo. Sophie agenda kulokoka. Nwaji Sophie agenda kulokoka. Iba mukama kuwa omukisa webale kubeerako webale kuweereza Iba oba alina Saudi eyo Iba muli munaye abayo okunga munaye bannaffe bali eyo kyokka bannayuganda bafa abaawana abamu tebaagaana kulaba tebakomentinga naye abaana beebweru eyo bakadama basharinze abo mtima gwabwe Katonda gubanga gwanjawulo. Iba webale kuweereza mukwano mukama kuwa omukisa. Gift thanks for the info neematira na gift mukama kuwa omukisa. Alina Benjamin aine Benjamin. This episode is really touched me. Has really touched me. Yeah, this episode really touched me. I know one day God will manifest in us. Yeah, agambye banaye no episode enkabiza yakabye no Benjamin nagwe linazirika. Winning mukama kuwa omukisa webale kulaba. Josephine ono kati naye Josephine yabira akakyafuse jajja wano tulina okumuwa ekitiibwa
bajja bafumwe bali ate nno bawera. Aha, Nungu Janati Nungi Nungi naye abeerako. Nungi siwe useso commentinga. Nungi Janati gwe guseso commentinga. Nungi ninawe namulabako. Sure. Mu episode ziri ezasooka mulimu abamu abalaba n'amala episode nga 3 nga ta commentinga. Ya Olivia Olivia naye kati agenda afuuka jjajja bebamu ku bakama baffe abajjudde kati era kati ono bw'ayogera wulirira abo bagandiziriramu kano bebamu ku batubeererawo mu mbeera zonna akankwa Hilda. I decided not to miss any episode. Thank you people. Hilda n'abaddeko ate gundi agirabira mu gaalubindi alina gaalubindi ze zindi za bulaka bw'ava ku mulimu yambala gaalubindi ze za bulaka ng'alaba episode ye matira ng'alaba Hilda mukama akuwa omukisa. Shiba. Ono natamba ono ye nantamba Shiba ya. Nantamba ye ate ono tetumwogera nako. Ono ye tetumwogerako. Tunamuwa bwe kati shares kwe mwala. Kituufu. Aliet Kisakye kama muwa omukisa. Naye abeerako. Mwebali bannange kuweereza Nansi Mukisa. Ono Nansi naye abeerako nnyo. Njema oyo abeerako nnyo. Njema akomentinga nno. Dr. Njema is following please. Yagame Dr. Njema is following please. Dr. Njema akomentinga mukuutize. Edgar mukama akuwa omukisa ayina omugisha. Edgar mukama akuwa omukisa webale nnyo tugoberera. Namutamba Susan webale nnyo namutamba mupya. Commenting wano mupya. Mukama muwa omukisa. Fiona ono ye abeerako buli kadde. Waliwo ye Yoswa my lord. Yeswa my lord. Yeswa mupya. Mupya mukama akuwa omukisa we nakozesa akaunti. Ruth naye mupya. Kanabe. What about those who are high? Ruth Mukade. What about those who appears and disappears? How do they do it? Ruth. Neza tugezeko okukimenya wali tugenda kukyogera mu time. Baya dalabyeko omukubbo. Ruth wamulabako soko tukulira yatugamba. Namanye Beka Namanye onaye mupya. Mupya. Zodiac signs true. Zodiac signs ate I keep on hearing Vigo etc. Mweno program ndikuwa bujulizi but mu program yetu kuteekateeka ejjaawo mu maaso wetugenda okuba nga tusinsira. Tukwata Vigo ne tukwata mwezi ku mwezi kutegeeza sansira. Yonna emyezi egyo mituufu gyo. John Jovans mukama akuwa omukisa webale nnyo kutwagala. Muwanguzi Sharifa mupya mukadde. Sharifa mupya. Webale nnyo kutugoberera we twegattako mukama akuwa omukisa. Mutiibwa Joyce mupya. Kitegeeza full figure wa Illuminati. Olwokuba akuwemula. Waliwo yamuzeemu n'amugamba wamusabire amusabire ekisa abeere nga ataasibwa. Kurabula n'ensi yange mweraba.